banyampi mwe His Excellency Bobi Wine lwaki ekitebe kya NUP tanaba kukifuula ghetto y'enjaga? Why? Lwaki His Excellency Bobi Wine teyakwata Nubian Rastaman n'amufuula leader of opposition? Lwaki ofisi ya Louis Lubongoya lwaki teyagiwa Kabaya? Lwaki ofisi gyeyawa Madam Zedriga Deputy President Northern Uganda lwaki ofisi eyo teyagiwa Zex Birangirangi? Lwaki obolooza nti muyaye lwaki teyakwata Mpuuga namugamba ebitano byolidde mpako 2.5 tuzimenye makati? Lwaki? Because it's not what you think. He's beyond our understanding. Oli mukama yamuwa obwongo obuli so unique. He's beyond all our understandings. That is why ebintu byakola tubiraba naffe ne tutya bitusukako naffe. We are just blessed to have him. Era tujja kumufiirako. Mwe ajja bakozesa ensobi ajja balabisa because yakubisa bongo. Olaba head office ekitebe kiri so organized. Office zonna ziri ku point. Omusajja ali so organized, very organized. Nogena mu offices zinyirira. Bulina office wali ayine bitabo. Nga lwaki State House abagifula opposite. Oba otegeera ekitini ekiriwo already kiri so organized. Katola ekinene obwongo bwamwe tebukola. Naye amazima mugamanyi lwakubanga mwina ssente zimukwata zemulya taxpayers money mugira muzirya. Buli ajja mu kubo lyaffe tujja kuyisaamu, tujja kuyimirira. Gali y'omu kate yimirira. So mujje nga mukimanyi. Rubbish.